Kigudde waani mbeerewo n'abaana paka lwe nafuna omulwanyirizi na nnyamba. Omulongo Kaggwajjuuko omutuuze w'e Matuga Kiryagonja ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe mu Wakiso yasobeddwa ewaka ne mu kibira oluvannyuma lwa landiroodi okumugoba mu nnyumba gy'abadde amubanja emyezi 10. Era mu landiroodi mu kufuluma mu nju saakitwala mu mutima mubi kubanga ebbanja lyali likuze nga ddene nga nange nditya n'okudda awaka kyenkana era nti awo olw'ebizibu byange byennina ebirala eby'emirimu nti yantaataaganako. Ono gwe tusanze Kiryagonja wansi w'omuti atutegeeza nti essaawa eno wano wasula ne mukazi we n'abaana 8 b'alina nga kwe kuli n'omuwere ayonka. Famire n'eŋŋamba nti kanjizze mu kifo wano we tusangiddwa era olwaleero obuzibu bwe tulina obusinga obunene bwansula kuba ne we tuli ekifo kino nnyini kyo omukazi okujjawo se yaŋŋamba nti ajjawo era simanyi nti ayinza okumanya nti oba tuli mu kifo kino kuva kusulawo. Jjuuka atunnyonnyodde nti yali akola gwa kutembeeya ngoye mu kibuga wabula KCCA ne wamba ebintu bye era we yatandikira okusiraana n'asalawo okuva e Kagoma Kanyange gye yali apangisa n'abaako wa Budama wabula nga nawo yagobeddwawo. Mulimu gw'endejjesa nga ndejjesa ngoye bwentyo nga tulinawo n'embeera ey'akaduuka akalenga akatale omukyala akolera wagira abaana ekyokulya naye byonna byasaanawo. Essaawa eno era ŋŋende mu bannange eyo abaalina yenna kaabaalina ne tukwatagana okusobola okuba nga nfuna abaana bano ze basobola okubeera nga babeerawo paka embeera eno gye tulimu okulaba mbeera ki bwe tugiyitamu. Ono agambye nti n'abaana abaludde nga tebasoma ate nga naye essaawa eno tamanyi kyakubaliisa era nga n'oluusi basiibirira caayi nga n'olumu basula njala. Abaana batudde ebbanga erikwatira ddala mu myaka gigenze ng'oba 5 ng'era emirimu bwe gityo gijja si mirungi sijja kulimba nti nimbe naye tegiyimiridde. Abaana bano baali basomera awempe Jinja Kalooli ku Maganja Umeeya era essomero libamanyi. Namaganda Birabwa mukyala wa Jjuuko agamba nti essaawa eno ali mu kutya nti abaana be bandikwatibwa endwadde olw'empewo ennyingi ebaggweramu saako n'enkuba etonnya okubagwerako. Enkuba ekiro nafunye okunkuba n'enkubutuka n'abaana n'enfuna we neewogomako wali ku biduuka enkuba bwekedde obudde ne bukya n'enkomawo mu kifo kyange naye abaana bange tebalina kyakulya tebalina kyakunywa n'ensula yennyini neno mbeera eno n'empulira nga neeraliikira n'eŋŋamba oba waliyo omutemu anajja n'antemula ebisolo nabyo bisobola okulya abaana bange. Ono era agambye nti omusujja gw'ensiri gwandikwata abaana be kubanga tebalina wadde akatimba k'ensiri nga n'oluusi enkuba bw'etonnya banoonya wali olubalaza ne beewogomaawo. Tetuyinaawo katimba era nga nammwe bwe mulaba tuli mu miti ebyokwebikka buziina buno bwe nadduka nabwo busuukasuuka. Egamba embeera yo gyendimu yo nga tesanyusa n'enkuba omulanga nti eri omuzira kisa asobola okunnyamba oba okutasakala abaana bange. Basinzidde wano ne basaba balabi baffe okuvaayo okubadduukirira kubanga tebamanyi kyakuzzaako nga n'ennimiro mwe basula nannyiniyo tamanyi nti bagisulamu era essaawa yonna bw'anaakitegeera agenda kugibagobamu oba okubagulako omusango okusalimbira mu kibanja kye. Mpone wembaza ne wenadda nsobole okutetenkanya oba ng'omukazi nafunyeko enfunyi nsobole okubeerawo. Nsaba obuyambi eri yonna bakadde bange awulira gyali oba maama Fiina oba ani yenna. Bano basabye alina obuyambi okubateera ku nnamba y'essimu eno wammanga. Essimu yange oyita ku 0759 57 33 98. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. N'ebintu byangootaanako okutuuka okulaba nga ndi mu kiseera kino mu mbeera gye tufaananamu.